kubanga nalaba Justine ng'avudde mu kyalo ng'ayambala ebintuntu ng'era ffenna bwe twajja naye kye yalina ekyenjawulo yali amanyi okusaba. Jasi yatuuka ekiseera nga ffenna abalina kye tuyitamu bwe tukubira atusabire ne tumuwa n'okukulembera okusaba ku kyaki nga yakulira aba intercessors abasabira ensonga ez'enjawulo nga tanna handing over ku Alex. Nze bwe ndaba Jasi ne bwe yajja gye nanga nti yategese ku Serena nange sigendagayo ku Serena ng'ogenze embuuzi onoonya ssente mmeka nanga sinoonya ssente okuva nga ndi muto ndootako nti mbeereko mu Serena nga bwe nalabanga aba black Americans oba aba Nigeria. So ndowooza ekyenjawulo ku muwala ono kisooka faithfulness comes with a reward. Ndowooza Jasi ye muwala gwe baasinga okuvuma ennyo ennyo nga baga nti mukyala wange biki ebyo. Yannyumiza lumu yatulako n'omunamawulire omu in a legit paper naga leero no kamubuulire story entuufu nanga nti ekyamuluma omunamawulire oyo yawandiikako ekituufu kye yawandiika linnya lye yabonaabona nnyo Jasi kwega natandika otegeera ensi. Waliwo olunaku lumu I just wanted to know ono mwana byayiseemu. Waliwo omuntu omu yagenda n'akuba obupapula bu flyers ng'omutwalo gumu n'abutambuza mu Nansana yonna ne ku kyaki yonna ng'agenda abugabira abantu nti Justine Nabbosa muntu mubi nnyo ng'ataddemu ne ssente kuba sitaani yali alaba ekiri mu ye. Kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details Jasi ng'amanyi okusiiba n'okusaba era ndowooza kyekyama kyo. Mukama ntandika omuwa amafuta yatandikira mu nnyimba zange nga ye Katonda tabulwa kkubo. Alina lwe yayimba bamuyita Yesu n'ayimba ekigambo yerere 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 mama. Nagenda Sweden Pastor Katz ne banne ne bantika esuit engoye ze suitcase of clothes abantu abenjawulo nti ntwalira omwali yayimba yerere 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 mama nze nyine luyimba tebampadde wadde ekintu. That's how God started. Ne tuyimba yekani ng'ayimba obuntu butono nnyo. That's why ndowooza bw'obaako omukisa tokola bingi. Olimba luba lwange kuva eno paka eri n'oyimba kani nkwagala nange nkwagala paayo omutwalo nange nkwagala n'ayimba ekyo nekibeera kyamaanyi nnyo. Pastor ndi lubuto ni mwana wa ssomero zira nti ewa mami ne mugamba ndi lubuto nga ye ayitamu katono nnyo naye ng'ali anointed. Kakati years later ndowooza Justine Katonda atandise kumuriwadinga olw'obwesigwa bwe yalina ng'ali wansi wange olw'obuta siwiranko Jasi nti anjogeddeko ebigambo simanyi akoze bw'ati newankwadde bamusunaasunanga ayogere kino. Of course there is no perfect person naye she kept her clothes pure until Mr. Muwaganya found her and married her. Alabirira abaana ndowooza Jasi yatwala byonna. Jasi ne Twina ndowooza basobola otwala byonna ebiri ku bulamu bwange whereby batwala the preacher kubanza nze Katonda omutukuvu yanzikaako yampa ebintu bina: okusumba ekkanisa nga mbulira ekigambo, okukola okusinza nga bw'owulira ezo ennyimba omwoyo we ali wano, okukuba ebidongo ebya Mukama ndi mu ddongo, okusabira abantu n'okukola okusinza n'okulabira bamulekwa n'abaana b'okukuba. Ennaku zino mbadde kuba bantunda kasooli ntunda ffene ku kkubo nfune akasente. Naye abasinga ku banninaana omu ayinza otwalako ekimu, ayinza otwalako okulabira bamulekwa nga Apostle, oli n'atwalako okuyimba,
olina atwalako okubuulira kwokka kati ye Justine ndowooza okubonaabona ennyo yasobola okutwala byonna abuulira asinza ate alabirira ne bamulekwa ndowooza kimu kyansinzeeko kufumbirwa ate nga nakyo sikinaako nnyo ki buzibu kale nno olwaleero nze ninganga aloota Jasi ono baasulanga mu kusaba n'okusiiba okutaggwa nange kenyini pasita waabwe nga babanabaana bati ng'abaana basiiba ng'abaana basaba tuva mu kusaba ne tugenda eka ne bavayo ne bafuluma ne badda mu lujja nembagamba ng'ate kisuuse mumpuliza bubi nze ngenze mpumuleko bo batandise kusaba eyo ndooza mukama gye yamwera oluyimba oli katonda ngenda okuwulira nga buli ringtone ba members of parliament ba business people everyone nga bwebakubira owulira oli katonda kakati natuuza Jasi nemugaa Jasi ekikutwala mu Serena kiki naŋŋamba nti kintwala mu Serena nyina ekirooto kye nalabanga edda aba Nigeria aba black American nga bakuŋŋaanyiza abantu nga bayimba kale bwe nsanze wano bannamawulire baganda bange abasinga tutera kuŋŋaana eyo mu byaffe myaka mingi tulwanye naye nga kuno muzze ku lwa Jasi mbeebaza nnyo. Jasi is my spiritual daughter. Muye ndabamu Joyce Meyer, muye ndabamu Adaehi, muye ndabamu a great woman of God that this country is about to see. Era nze ngamba abantu ku nsi tobeerangaawo ng'ogamba ekintu ekyo singa nakikola bwe kiba nti tekyalimu kulumya muntu kikole olimu okubeera oga nti kale singa Serena nagitegeka gitegeke okitegedde oba tuzze oba tetuzze osule ng'ogamba ekyo nakikola kyagaana bugaanyi naye nakikola olimu okukaddiwanga ebintu bikuluma ku mutima nti kale singa nakola gundi kikole katonda nga ye mubeezi sikigambye Jasi yekka nkigambye nammwe be there with oli abeera nekigambo bwe nkikola nekifa beeramu nekandi bwe nkikola nekitafa okitegedde kuba twatandika ekkanisa enansana nga bano betulina bajini piisi bajasi ng'enjala etuluma naye nga twesibye katonda yekka kale olwaleero tukuŋŋaanye wano nga tubeegayirira mbasaba okubeererawo Justine Nabbosa. She's my spiritual daughter. She's my sister from another mother. She is anointed and I believe bw'onaaba Justine weddugaza nnyo katonda nga ye mubeezi ogenda kubeera mukyala w'amaanyi nnyo mu ggwanga kuba kamera zonna leero zitunudde mu ggwe kale nga 28 April ku Serena Hotel kununo nga abayimbi tebavudde bweru naye Jasi owewaffe owebusanda ebusoga eidinda bakuzala Philip yewebusanda sorry Jasi owewaffe ye Kamuli Jasi atuyise era kaye byayogedde wadde olumu museka abadde ne point. There is a difference between a gospel show and a secular show. Miracles happen in gospel shows. Ebyamagero bibaawo. Waliyo n'abantu abamu nga oyagala nnyo Katonda tosabaasaba naye oyagala nnyo Katonda naawe tukuyise tubeegayiridde nnyo mujje muwagire Jasi ffenna tugenda kubeerawo tumuyimbireko Pastor Twina mulabye, Pastor Lubega mulabye, Sister Ange Sandra mulabye, n'abalala bangi abatali wano leero. Naffe tukuŋŋaaneko nga kuno omuyimbi tava bweru nga waffe omwana owaffe era awo enva waggulu simanyi oba nadda naye kanvire ddala ggulu nga neebaza abantu mwena abanjagalidde Jasi mwebale nnyo Pastor Namutebe Pastor Jessica Kayanja Pastor mukyala wa Musumba Alex Mitala Pastor Wantante UCC Church Pastor Chiwewesi Gospel yene tutajogerako Bishop Chiganda nze jempulira Jasi agenda Jasi akwira nagamba mbadde wano njogera ku simu ne Pastor Nam Pastor Chiganda bampise UCC eyo ndooza gyosiibe kasubi buli kaseera ngenda ku UCC ekyaki ezaayaniriza Jasi Mama Seroma
Seroma Limited era ndowooza abo bajja kutuula mukyala Sekidde daddi wange kati mami yezanye ewa jazz naye nga bantu bange jazz we bali kubba mikwano gyange gyonna sikyagiraba njiwulira wa jazz mbeebaza okunjagalira jazz era bannange bannamawulire mbasaba Seeguya munjagalire jazz tajja kuba disappointinga kubanga jazz anzijukiza atambulira mu kkubo ly'aba Judith babirye ba Julie Mutesa Sira ba Jackie Senyonjo bano ba Sandra waliwo group y'abakyala abatono ba Joy Tenda abakyala batono bwe bati tubawagire si bangi nnyo juzi nali njogera ne Pastor Dorothy Bino wenabingo nemugamba manyi lwaki nkuwagira nti abakyala abakola bino muli batono kakati jazz y'omu ku be tulinawo amiina abakyala abali mu kusituka kale tubeerewo tubawagire. And also I will say one more thing, Justine muyimbi agakamiri ge yaŋŋamba nti ŋŋenda okuyimba naye muyimbi bw'oba oli eyo ng'oli muyimbi ddala. Nzijukira Amoti yasanga jazz n'amukwata ku mukono n'amutambuza mu banne mwena abalowooza nti nze yayimba nange nkwagala mpaayo omutwalo sinza Amoti ono yayimba mbw abantu balowooza yaluyimba kakati Justine is a musician. I remember I met Honorable Geoffrey Rutai nagamba nnoonyeza omwana bwe yamulaba nanga nti omwana oyo ayimba. So she's really a musician, si byakukanika, she's talented. So bw'oba onyumira okuyimba ng'ogyeko bino byonna bye tugambye akola bw'ati she will sing for you and you will be blessed. Kale nga 28 tubeefukaamiridde mujye muwagire owaffe jazz owaffe aba worship house mwenna nasanyusa okwalaba nga mumutadde ku status. Mukama abaddizeewo tubeerewo tufune emitwalo 10 tufune emitwalo 2 tufune miliyoni 2 tuwagire Justine Nabbosa. Mwebale nnyo olumu ojja n'oyogera n'otamanyi oba omuwagidde ekimala naye ndowooza mbyenjogedde Mukama n'aba atubedde ne wabeera yakomebwako ajje ate ffenna tugenda kubeerayo. Nyina lulimba lwange olupya lwendi mu kufulumya baluyita bbeereddeni lwamaanyi nnyo nalwo nja ddusaba okululako olwo soba n'odduzza mu luzungu